Walaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kale sevu. N'omukulu w'essomero lya Kyani. Yes sevu. Otubuulireeko ku gye nvudde wammwe munnange mpola mpola. Gye nvudde wange. Wayagala nnyo Kyani Standard Day and Boarding Primary School. Kyani Standard Day and Primary School njagala nnyo. Kubanga omwami nannyini waalyo. Mwanyaka. Ekisookera ddala essomero ndirabidde ddala emyaka ndooza nga 2. Hajjat gwani? Amannya nze Nnaalongo Maria. Nnaalongo Maria. Ennyabo okolera oli mu kibuga? Ndi mu kibuga kye Nateete. Ezindi bizinesi zigamba abantu? Bizinesi ndi mukyala alina edduuka eritunda engoye, amagomasi, yunifoomu z'amasomero, makanzu, loolu zonna ezikola ku byonna ebikozesebwa ku muntu. Byonna byendimu. Yunifoomu ezo ez'abaana ddala oyo kapere oyo. Abaana ye neza plain. Abaana zo ewuzi ezitunga ab'ebyalaani. Ogenda kwanjula gomesi zinonye zaawo. Ebikoyi bibeerawo awo. Naye Nateete yinda katono. Hajjat yinda katono. Ennamba y'essimu omuntu alina okusooka okufuna ekifaananyi. Waddala ddala bizinesi we Nateete munene. Nateete atandikira Busega n'akoma Nalukolo. Anji? Nateete Nakawuka Road. Okumpi ne kapaaka akagembe Nakawuka Kasanje. Kati awe Nateete awo bw'ova ku bitaala bw'oti n'okwata ku lw'e Nakawuka. Ekkubo we balyawulizaamu nga bakalyawulamu bwe bati. Awo nyini ekizimbe ekisooka Hajjat wabeera. Eryawukamu kyotegeeza lino erigenda. Anti ekkubo neefuuka duoleeni. Eridde kusika. Nedda. Kye bayita duoleeni ng'emmotoka eziyita bataddemu ka pavement. Ekkubo ne balyawulamu bwe bati. Ng'ezigenda e Nakawuka zirina paati eyaazo n'ezigenda mu bitaala ezidda mu bitaala eziva e Nakawuka nezirina paati eyaazo. Naye awo wakati awo nga bakalyawulamu bwe bati. Awo Hajjat wabeera waliwo ekizimbe kya kalina ekisookera ddala ng'ova ku bitaala ng'ojja eno oba ekisembayo ng'odda ku bitaala. Awo Hajjat waali era engoye ze nuuzo ayambadde muziraba. Ayambadde gomesi ya mitwalo 800. Namba y'essimu eri 0774 99 62 16. Eri 0756 99 62 16. Tugende ku mbojja ya Kyani. Kyani essomero eryo okulyagala n'olyagazisa abaana bange basomerewo. Ndirabidde emyaka 2. Emyaka 2 awo nalabirawo abaana ba mukwano gwange. Basomera ku Kyani okuva mu P1 paka P7 abaana ndooza baali 4. Bonna ne basoma bulungi ate ne bayita bulungi. Ate nga abaana batambula mu kkubo kuba baali badde. Nga batambula mu kkubo ng'olabira ddala omwana alina omusingi omulungi. Batambula balina empisa, batambula bayonjo. Nange ne nsikirizibwa okujja ku Kyani. Ate ekyannyamba we najjayo nga nannyini ssomero yeddira omuziro gumu nange tweddira mmamba. Kati ne mpuukira ddala wa mu nnyumba mu Kyani. Nange ne nfuna amaanyi nasookamu wa 2 ne mwongera 2. Essaawa eno agenda kutuleetayo okusatu wa nasale. P7 abaana 2. Mugaga Andrew ne ndibasooka Kalo. Naye ng'abalala bakyaliyo ninayo Anodi Mboga ali mu P5 agenda mu P6. Na Joseph Mary Nsubuga abadde mu P5 agenda mu P5. Naye nga bantu balungi nnyo bakuuma bulungi abaana ba respect abazadde bawuliriza kyonna nga wozi basobola okukwatagana naawe. Ate bafaayo nnyo ku baana kyekikulu nti batukuumira abaana ojja mu baana bo nga ddala omanyi nti batadde mu kifo ekituufu. Omuzadde munnaali eyo oli awo tanneegatta ku Kyani. Omuzadde yenna nga tanneegatta ku Kyani. Bannange Kyani ssomero ddungi nnyo. Kubanga abange nabaleetawo mu P1. Essaawa eno mu P1 ne batuuka mu P4 ne mbongera abalala. Abamaze ekyomusanvu abayita mu P1. P7. Ne mbongera we batuuka mu P4 ne mbongera abalala nga ndaba omusingi gwabwe mulungi. Kuba omwana omuto ali mu P1 olaba ng'akola asobola okusomera sentensi yonna n'agimalayo. N'otunuulira handwriting ye nga ddala naawe omuzadde osobola okulaba omwana akyakola ki?
kyakola ekikuwaliriza okuba nti ssente zo ziwaayo naye nga kibasingira ddala obukulu HM era director awuliriza omuzadde. Mwannyinaze ono mwagala nnyo kubanga abadde asasula ssente ng'asasula mu holiday era mwebaza ng'ensi yonna eraba. Weebale kusasula, weebale kuweerera abaana era genda mu maaso. Omanyi Uganda eno era nkubira abazadde omulanga ate era ne obutakungula bannanga abazadde muweerere abaana. Ensi eggwawo lwa butaweerera ng'ojja kwagala weekubeko enjawulo naye Hajjat weebale kuweerera abaana. Naye ensonga endala gye njogera ku Kyani, bannange Kyani ssomero ddungi kubanga obulungi bwaliyo Kyani egatta amadiini gonna. Omwana yenna oba musiraamu oba mukristaayo oba buli sabjekiti yonna ng'ekwatagana ku ddiini y'omwana bagikkirizzaamu. Ekitegedde sebo lwanze ndi musiraamu naye olabira ddala abaana abasiraamu nga tosobola na kumanya nti bava ku Kyani. Nedda. Ate era basomesa abaana eddiini yaabwe mu bulambulukufu bwayo. Ddiini eyo Hajjat mwebale kusiima. Omwaka guno naleeta Sheikh. Emabega eri nalina Sheikh nga waali ne tukola ng'abaana tubasomesa. Naye ne mwongerako munne nga munne gwe mwongeddeko ng'ate ye naye alina bye yasoma. Era munne gwe nayongerako ne mugamba nti Shehani tusomesa abaana eddiini eya Bukatoliki ne tubasomesa ne bamala emisomo. Tubasomesa abaana abakristaayo ne babateekako emikono. Abaana abasiraamu tebalina kye babakolera gundi gye babakolera naye kyenjagala bakole ebibuuzo bya wa Islamic. Kati ntutandikirawo omwaka guno tugenda kusobola gikola kubanga PRE tebagikolera mwaka gumu. Naye nsuubira ng'omwaka ogujja abaana basobodde okubanga abasomesezza bajja kuligisteringa bakole ebibuuzo by'eddiini, ebibuuzo by'Isiraamu. Egamba tubeere ng'omwana agenda okuva ku ssomero lyaffe nga ne certificate eyo agiyina eya PRE Islamic exams. So eyo enkola gye tugendamu era omwami ajja wano atuwa ennaku 3 mu wiiki. Ajjawo ku Lwokubiri, najja ku Lwokutaano, najja ne ku lunaku olw'Essande. Bano bagenda ab'eddiini ne bagenda ku church. Ate bano abalala ne batasigala nga bataayaaya ne basigala nga basoma eddiini. Ate nno director nkubuulire bwe twajja wano ng'okuza emyaka gyali 25 guno gwe mwaka guno nakwata vidiyo bwe nkwata vidiyo nengenda nenjiraga bannyinaze ekyamazima mukisaaba kinnyo bagenda kuleeta abaana babukyani naye nga babaleeta lwa ddiini kuba balabira ddala abaana abato ng'omwana asoma eddiini ng'ate kyasoma akijja mu mutwe gwe. Era wano mu budde omanyi n'abazadde batukaluubirizaamu mu budde obw'ekisiibo mu Ramadani twagala nnyo ate obusiraamu kye bugamba naye kitono nnyo we tufuna ku bazadde nga bazze ne badduukirira essomero lyaffe nti abaana bano bino bibasiibulule. Essomero limenyeka ne libeera nga limenyeka naye olumu abazadde bagamba bannaye muleeteeyo kana akantu tugulire abaana oba binaabasiibulula oba kuba naagiira naye bakaluubirizibwa bwa butaba na nsimbi. Nedda tukaluubirizibwa director nti luli babadde nga tonnabalambululira nti tusobola okukomesa abaana bammwe ate ne basiiba bulungi. So kati nga wewakitaddewo nti omwana asobola okusiiba ate n'asiibuluka bulungi era abazadde bajja kukijjumbira kuba banaatandika okuleeta nkukakasa nti nze bannyinaze babiri bagenda kuleeta abaana. Era kati sitaafu yaffe ng'oggyeko oli omwami asomesa eddiini ate tulinako abasomesa abaisiraamu oba bali 3 n'abahajjati 2 tulinako n'omwami omusajja be 3 abo. Kale sitaafu egende erikuutinga n'abasomesa ab'eddiini ey'Ekiyisiraamu nti omwana tabulwako wagenda kwebuuza naye bakugenda ku muzigiti litwalinga tubatwalayo nga nze abatwalayo naye ng'amateeka ag'omuzigiti sigamanyi. Naye kati wenfuna munnange amanyi amateeka g'eddiini n'aba nga yagenze n'abaana abo ate kikola amakulu. So yeyo ekintu ky'eddiini ekyo abali eyo tubakubira omulanga abaana basaala emirundi egiragibwa empagi 5 omwana wano omuto buli omu yamwewuunya wano waliwo omwana omuto
yani kano kaggaalo waliwo kaggaalo akato akakeeru akeeru namakula gyeweeriya kalina kalo kabeera nako kuba kali mupi wano waliwo kaleera ashiri nakakaawa ashiri waliwo kaleera oba kapi wano kaddugavu keeru omwana yasoma Quran buli muntu n'agamba oyo omwana n'agisoma mu Luzungu n'agiza mu Luganda ekyo buli omu kyamukuba amatu omwana oyo kituufu nnyo akaana weekali wano mwekali akaana kato oba kapi wano oba kapitu essomero ly'abakatoliki naye teritunuulira kugamba nti omwana atadde mu birala alina okugenda mu layini eyaki ey'eddiini alina okugenda mu ddiini ye kubanga ekigendererwa kyakugunjula abaana nga balina empisa nga tebalina eddiini kituufu nnyo tusaba osiibule bannayuganda waliwo n'akagambo tulina no n'abali ebweru bannayuganda waliwo n'abatali bannayuganda ensonga ya Hajjat ne Hajji ekyamazima ndi mukyala ate ndi muzadde tetujja kutunuulira Hajjat tuleme kutunuulira Hajji kuba ne Hajji alina maama we ne Hajjat yazaala omwana we naye ekyo ffenna kitukwateko nti abakyala nze kati ekyasinza okunnuma ennyo ye mwana Nisha nnyina gwe yatadde mu bintu eby'ekisiru kubanga ebyo bya kisiru bwe tuba tulwana entalo zaffe omwami n'omukyala tuggyemu abaana kubanga kati life y'omwana yagisse omwana agamba yeekweka tasobola nafuluma wabweru because of maama naye nga maama ensonga yeri ye na bbaawe okitegeera nti nzaaga amazima ga Katonda Hajjat mukyamu nnyo ensonga ze zize nga ye na bbaawe agiggyemu abaana be anti kaakati Hajjat ono ebintu bya Nisha oba ddala byali bituufu nga Hajji alina bye yakola Nisha kubanga ennaku zino tulaba bu audio tubagoberera okuva omusango we gwatandika naye nze nyina audio kati oba nakawulya audio nga 3 nakati essimu ngireseeyo ng'omwana yeetonda nti nze taata ansonyiwe maama yaŋŋamba ekintu kya nnaku 2 lumu kuba nasooka kulaba mwana oyo ng'agamba nti laba maama wange bamusise ng'omubbi bwe yali ku Nasa naga maama ye yabireeta okitegeera biki maama bye yaleeta okitegeera kati omwana n'alumwa nti maama we bamututte ng'omubbi ku nsonga za maama we zaapanga ezitali nnuŋŋamu okitegeera nakati era waliwo ka audio omwana nnaku nga 2 kafuluma nkayinako ng'omwana agamba bannange taata ansonyiwe maama ye yabireeta naye taata nkwetondera nsonyiwa omwana naga nsobola nafuluma mu nnyumba kutambula naye ng'ensonga yonna enkulu eri kuba ffe bakyala ku maama Hajjat nze musaba ng'omukyala munnange nti ensonga ze zonna aleme ziyingizanga mu baana be yalwanenga ye abaana abalike ebyo byenjogera Hajjat ne Hajji tugamba Hajji yandibadde singa gubadde mwami Museveni bandibadde bamuyimbula buyimbuzi kuba ye Museveni alina obuyinza obuyimbula Museveni nga tawozezza amazima ga Katonda ensonga eyo buli omu emwennyamiza ffenna wadde tuli bakazi ate tuli bazadde kubanze nyina abaana abawala n'abalenzi naye ensonga eyo ndabira ddala nti sinuŋŋamu kati ate lwaki yo poliisi enyweza bunyweza Hajji ng'ate omwana ali yeetonda kati naffe nga bannayuganda kituwa ekyokuyiga nti bw'oyinza okulwanyisa ogwa ddyo nze n'olwanyisa gwa kkono kati emikono gino tegyenkana maanyi kati ye Hajji naani n'Hajjat kati bwe bityo biri naye nga Uganda bwe kityo tutambula Hajjat nsaba obasiibule namba y'essimu ojja giddamu nsiibula bannayuganda mwenna ne mbasaba okukola ennyo ate okubeera abeetowaze ate okubeera abawuliriza naye nga Hajjat kyakyasiibula lwaki tawaddeyo abaana abawummudde baana bamaze akagambo ne bwe kaba ka sentensi emu abaana bamaze bagenda kuba bakyamufu eyo mu kyalo mugenda kubagulira emmere bayimbulukuke bambale obugoye obumpi bagende mu bibanda bya firimu akagambo kikowa abaana dayireka waffe omulungi nti nsaba abazadde bonna wadde nga si basomero lyo naye omuzadde yenna ng'omanyi nti oli muzadde eno ensi weeri nkambwe ekanudde amaaso
naye ngaffe abazadde baddiza abaana kubanga essomero likoze ogwayo akuwadde omwana wo nga mulamu ng'era omulaba nti muki abazadde kyembasaba abakyala n'abaami naddala ffe bamaama tukuume nnyo abaana maama obuvunaanyizibwa bwo mwana wo nga tonnakola kirala kyonna obuvunaanyizibwa bwo mwana oba kiri kiki oba kiri kitya bw'oba maama okola nkwegayiridde oba nga woobeera osobola okubeerawo n'omwana oyo n'omuyigiriza ki kyennyini kyokola oba ofumba mmere oba oyoza ngoye buli mulimu gwonna gw'okola kubanga ffenna tetumanyi nti omwana oyo wagenda kukola ki kubeera naye muyigiriza ekyo kyennyini kyokola ki woba tosobodde kale mutwale owa mukwano gwo aba wa saaluuni mugamba omwana ono omulaba wa P7 naye okusinga okubeera ewaka nga simanyi kyaliko kamuleete wano akole ki ne mukwano gwe ajja kumanya nti ono omwana wa nannyini yamumpadde ate ng'alina ensonga ze lwaki yakoze nti kyensaba abazadde baleme kulekerera abaana kutambula nga bwe baagala kubambaza nga bwe baagala omwana buli w'omuteekamu ekyo nti ye yeetwala oba talina kyokoze munnange oba olowooza nti oweeredde naye oba talina kyokoze yeso kati awo siibula ndowooza mbasiibudde bannayuganda n'ennamba bagikubeko ebitawo awo mu maaso ennamba eri 0756 99 62 16 MTN eri 774 99 62 16 engoye zonna ezambalibwa abakyala ntunda gomasi ebitambaala ebirungi n'ez'abasajja olinayo amakanzu amalungi makanzu matiriyo zonna ebitungibwamu neddasebo ye byonna byonna mbiina abafiiriddwa abaagala looti abasiraamu abaagala essanda nange nafunawo byonna byonna mbiina emirundi ng'ebiri nateeta awo ku tukidde enakawuka awo Hajjati wasangibwa nange njagala mbasiibule bannange naye mbasiibula nga mbagamba guno omwaka tugumaliriza P7 emaze abalala abayizi abasigaddewo ebibiina ebirala wiiki ng'emu bbiri tugenda kuba tukola ebibuuzo tusobola okuwummula nga 25 omwezi guno nga tumaliriza ne top class graduation ejja kubaawo nga tutikira abaana baffe aba top class enaku etusuubira okuggalawo ttaamu lujja kuba lwa Sunday naye ate interview ez'abaana bagenda okujja abapya zo zatandise woleetera omwana nga ffe tumuwa interview era n'abaana bateetaagibwa mu ssomero abaana tubeetaaga ate abanaasooka okujja 50 eryaffe essomero ligabi tujja kubaako kye tubawa abasooka okujja oyinza okwesanga nga uniform zaanikaluubiridde ne 50 agasooka ne mutwala uniform ezo mwebale nnyo mwebalire ddala gwe omuzadde eyeetaze essomero erigenda okukubangulira omwana wo nga muyeeya mukozi ate ayite ne first grade katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala empisa eddiini ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala tulina n'entambula eri abayizi abaviira ewala gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade totunula obulala wonna okwewandiisa kugendera ddala mu maaso okuva ku nassale paka ku kibiina ekyomusanvu day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero tusangibwa Lubaga mu Bulwa zone okuliraana 24/7 motel gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 773 73 359 ne noti 757 noti 6 26 96 Shehan Standard Primary School. We invest in education.